Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano gyange kansubire buli omu gy'ali ali bulungi. Bannange bitalo nnyo, bitalo ddala eby'abahasulazi bannaffe bambi. Omukama Katonda abasonyiwe ebyabasobako ate ne families zammwe azigumye. Nga sinaba kuwa vidiyo eno mukwano gwange, nina ekintu muli kye neebuuza, lwaki bankuba kyeyo bafa nnyo nga batuuse e Uganda ate naddala abaana ab'obuwala. Nze nno nnina ekintu kye ndowoozaamu nze nga nze, simanyi oba naawe ky'olowoozaamu eyo. Simanyi oba naawe ky'olowoozaamu naye kansooke nkuwe vidiyo eno then ngenda kudda ku nkomerero yaayo nkubuulire nze kye ndowooza lwaki abaana bafa nnyo nga batuuse e Uganda naddala abaana ab'obuwala. Naawe ogenda kubonterawo endowooza yaawo mu comment section. Tulabe butya bannaaye we tugenda okuba nga tetweyagalirako okwo mu kasente kaffe wekiba nga kyekyo ekizibu kye ndowooza oboolyawo tusobola okukinogera eddagala. Kansooke nkuwe vidiyo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Kyasola munnaffe ono afudde nga yakamala ennaku 4 e Uganda after 6 years in Saudi Arabia. Amaze emyaka 6 mu Saudi nadda e Uganda in 4 days abadde afudde. Kibi nnyo, kibi ddala. Bannange nze bino bintiisizza. Tulina omulala ali akamalamu emyaka 4 naye mufu naye yafudde. Banaye Mukama atusasire twesabire kubanga bino si byangu. 6 years in Saudi Arabia, 6 years of her soul, 72 months of her soul, not in just 4 days. Nana vidiyo endala gye ngenda okulekerayo ku nkomerero ya vidiyo eno. Waliwo Munnayuganda omulala yafudde. Abamu bagamba yabadde atoloka ku basirikale, omuwala oba yabadde agenda ku deportation. Abalala Bannayuganda banne be baamuse biki. Anyway, Allah muwe ekiwummulo eky'emirembe. Nabadde nkusuubiza mukwano okubeera nga nkubuulira ku ki kye ndowooza ekiviirako bankuba kyeyo okufa nga batuuse e Uganda naddala abaana ab'obuwala. Fine, bibeerawo nti osobola okuba nga kiri ku ground naye nze omutima gwange gumpa nti engeri gye tubeeramu bano abantu osobola okuba oluusi ng'omazeeko contract yo, omuntu ono n'akugamba nti oba onatukomawo otukolere oba twongezeemu ebbanga n'omugamba asigenda kusobola era n'ekyokudda n'okigaana. Bano abantu ebiseera ebisinga batwagala tuli nabo naye wakugamba ekintu kati ng'ekyo ekyokudda nalaba nga tokiguze asigala akusekera naye ng'ekimuli ku mutima mukwano tokimanyisa. Mutayimuuze abaana babakoze ebintu bingi, oli n'avaayo oluusi nga baamuwa obutwa naye nga takimanyi, n'atuuka ewaka n'amalawo akabanga katono, mu butuufu n'akola ki n'afa. Naye ng'oluusi ekintu kivudde no gwe weebuuze lwaki abaana b'obuwala bwe basinga okufa. Fine n'abalenzi bafa naye abalenzi si nnyo ate era tebawulikika nnyo. Kitegeresa weno tumanyiko baneeno naye ate nga n'abalala gye bali eyo bakadama baze Uganda nga bafudde naye nga bo tebaze ku social media. Nze nno mu kyo kye ŋŋamba kyeki, mikwano gyange woba ng'oli eyo nga contract yo eweddeko naddala nga tosuubira kudda mu nsi eyo, mukama wo n'akugamba okomawo okutukolera mukwano mugambe nkomawo, waba kuwa air ticket ekuzza agikuwe otuuke e Uganda ate abagenda kukunonayo, then gwe agamba nti njagala okuddamu eyo ensi naye sandyetaaze kuddamu eyo nnyumba. Mukwano gwange mukama wo mufune ekizibu kyonna ng'onaatera okumalako contract oba olwaza muntu oba omuntu oyo agwa ku accident oba abaki, omulage nti omuntu oyo oba yabadde abeera n'abaana bo, omugambe kangende mujjanjabe, omusaba nakukansoringa n'omugamba simanyi bbanga kiri anaawonera omuntu wange ate n'ekirala mba nina okunoonya omuntu anaabeera n'abaana, okitegeera. Omuntu oyo n'ovaawo ng'akukansorinze ng'otuuka e Uganda osobola okumubulokinga otuuka ekiseera kye kitambula nti oba osobola okutambula nga tewali muntu akuvunaanyizibwa kuba bw'ovamu ensi nga tebakukansorinze ogamba nti ogiddamu balaga nti olina omulimu oba okitegedde bulungi ekintu ekyo. Kati nno kamanyumizeeyo ka story. Waliwo omuwala yaza Uganda mu vacation yalese
bakama be bakimanyi akoma weranga bateseza bulungi nga n'omusala bagwongeddeko nga n'emirimu ewaka gikyuse byabadde akola nga bigenda kale kukyukamu. Omuwala oyo n'agenda mu vacation kumalayo emyezi 2 yagenze ne air ticket emukomyawo ayogerezeganya bulungi ne bakama be olunaku lw'enkomawo biki era n'olunaku lwakomawo bakama be bagenda ku airport ne bakola ki ne bamulinda nti bambi n'omukyala yakula ekimuli n'endowooza omuwala we yamala okulinnyamu eyensi we papa nga tagenda kudda mu nju eyo n'ababulokinga mu buli kanyomero n'ababulokinga. Mukazi nadde waka nga amaanyi gamuwedde atuuka yabuuza omukozi omulala kuba baaliwo 2 nti gundi obadde oyogerako oko naye yakubulidde ensonga lwaki teyakomyewo ko mbadde soogera naye kale babadde mu nju 2 naye ng'enkolagana si nnungi nga n'okwogera olumu teboogera kati nga omumu talina nnamba ya munne ya ssimu oba okitegeera. Namubuuza yaleka biki muno mu nju namugamba nze sikeberangamu omukyalo okugenda okukebera omuwala we yali ateeka ebintu nga wali wabaddewo olugoye oba ekintu kyonna kale nga waliwo engoye nga nkadde ndowooza n'amanyi ono yagenze ne kati neebuuza omuwala wali tuka okudde waka kigenda kubeera kiti oba simanyi naye nga ete yabakaluubiriza wabula lwabadde okulinnya ku kisaawe we papa n'ababulokinga teyagadde babulokinga ng'oba akyali Uganda oba bagamba nti sigenda kudda yamaze kuyisaawo ki ensonga ze kuba abakubagamba nti sigenda kudda oluusi bandigambye nti oba katumubaani ng'aleme kuyingira naye muwala yamaze kuyingira abaana balina obwongo naye simanyi enzira ye gyanaddayo ewaka oba tebimukaluubirizeemu. So mukwano gwange nno byebyo osobola okukozesaako kwaga amagezi mukwano kuba ndaba nze kisusse ate ng'okusinga baana babuwala ate ng'oli abadde akola mu kiyumba tovanga mu nnyumba mukwano gwange mukamawo nga omugambye nti sigenda kudda era ne wakugamba nti contract eweddeyo tuniwalinge ng'owulira toyagala omugamba kansooke nzire ewaka mpummulemu naye nga gwe okimanyi togenda kudda wewesanga nga togenda kuddamu eyensi nkugambye osobola okugenda ne returning waba owulira mweyagala kuddamu eyensi naye nga toyagala kudda mu kiyumba kyekimu wayo ensonga gyolaba nga ekansolingisaamu visa ogende waka nga ovudde bulungi mu mikono gyabwe oba okitegedde. So mikwano byebyo nawe onterawo endowoozayo mu comment section osobola okunterawo endowoozayo naye nga nze nfumitirizzaamu nnyo nendaba nga oluusi n'obwo buyinza okuba nga buzibu nga balina bye batuliisa ne tutamanya mikwano. Mbagala nnyo mbagaliza ekisinga obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halima basemutte. Halima bamusindise busindisi. Bannayuganda banne bennyini bamusetinze ne bamusindika okuva ku fure ey'okuna paka wansi ku ground teyazze ngolo. Nno nga bamuttira ki? Bamuttira ka business kalina ne bbawe omunaggana abadde amuteekamu ssente. Manyi abannayuganda bali wano ku ddungu balina efutwa tebaagaliza baagala nnyo competition. Bamusindise ne bamutta. Bo bennyini bafojinga musimayanga Halima yabadde atoloka ku basirikale ku deportation n'agwa accidentally. Senga yabadde atoloka ku police. Meaning police yennyini yayefulumiza ekiwandiiko ng'ebika Halima because it was an incident. Yabaddewo ku ground yabadde ina okufulumya incident eyo egipostinga ku Twitter yaayo. Teyavuddeyo ku kiwandiiko kyonna ekiraga nti mwamusindise ne mumutta. Bannayuganda mulina empisa embi.